wagana munsi mukwano omukisa okusembosembeka obufumbo omwami akwata ku ndigiso yange agambye bamuyita mwami we awo yewandiika mu she went mute. She went what? Mute. Muganda wange nana baba nkolako byansi. Alhamdulillah. 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 Kasente nana zaka base. Nemba jaka badde ya busuku nana gwansala enviiri kwenzija tonzijaako sente eyanzizannyo mwana wa mama wojje alazeewo Allah akugulira amakubo bayitawera na baba waliwo tumanye wakadde yaguddewo yasazeewo atugaziize akazimbe kawazeeko bakayita Reed Complex so lana baba tweyanzenge kino manyi okwogera ebintu bino byonna naye nga student wange sala wano tannasituka yenga byonna bikyali awe avubuka batannawasa temuwasa kibi yes abavubuka batannawasa temuwasa kubakati ebituufu biri endingiso bazigaba kaaba mukabi endingiso bazigaba nebo bamuwasizaakola divorce banekanjuse musetugenda muganda wange mpanya omuvubuka ono mu mufumbo naye ayina obuki waliwo agenda okiyita ekyokusaaga naye nga baganda bange si mu bubi omwana ono abadde sirias agambye atannawasakola ki agambye lindako baganda bange agambye lindako tagenda kugamba story yonna naye akugambye lindako yamanyi lwaki akugamba ate ffe betwesimisa abali mu bufumbo ate bo bakolaki bakaaba kyekugamba woba toli bize ekitonde ekikazi kireke era wenkugambira mukutyasire kwini batta batuuyage ate kweoyogera owanda endusu ogenda kufa ogenda kufa baganda bange olw'obudde sigenda kusoma bbaluwa mumpe simu yange yeyateero zaani ajemera abayizi kebin bane tugenda kufuka mu ddakiika eziddako 10 baganda bange omwana ayogedde erinnya dikiteta woliwulira wallahi bitallahi osazeewo Kevin Champ awuze kulegere egenda weyagale byansi nate sente yange togiwa omuwala ekyo kyentaano osobola okubamu ekisaati n'otonya okitegera mwana wa mama ekisaati nga kigumidde bulungi kuno kuliko ekigambo am a boy child wandiikawo nti boy child mukulu Ameri nkulize mu ssomero lw'olisalawo gye kimanyi omuceere ogwo buli woba ogusiika oyisaamu amaziga ne gatonya muceere kyeguva buwoma mukulu Ameri mu katebe k'otuddeawo tojjaawo nze kimanyi ne take your time
it takes time and it takes a strong man to come out. Eva wano nawe oba oyagala tusimba muti. Nkusomera story. Mickey, how are you? I'm okay. Ono mwana gwende okwogerako leero ndowooza eno story badde nina gisoma ku Monday. DJ Salamu katono. Mickey, nkola mu UE ekitongole ffenna tukimanyi, sigenda kumalayo nnyo ekyamasanyalaze. I found this TikToker when you were still on lives with Hala. Ajukira Hala kaaba kuba nayo gyali miki. Tewali nali akidadi nasaamu n'ennyonyi. Ekitundu ekikyala kikulinyisa ennyonyi, wallahi nga Katonda yakukwatiridde ogenda kufa n'otuuka endingiso n'otagirabako. Ekikugamba we are Eritreans, we are Arab. Yangamba oluzungu saalutegeera nengamba kanzire ewaka. Ebyo byali bisitoola amazima nga kugambye. Mickey, omuwala ono namulaba ku live yo mu biseera bya Hala. Wamukyaza ng'ayina kaabu n'ankolera. Wulira awantu awo ng'ayina ki? Ng'ayina ki? Awo ng'owandiika amakoona. Si kiwato ngambye makoona. Bro, I fell for this girl. The fact that I was okay nga ninaka business ne mwini boxinga omusajja yataddeko screenshot zonna. When I inboxed her nampe namba ye. Quick ulirawo njagala nnyo muganda wange weyogera n'ekitonde ekikyala nga kyakakuwa enamba n'oteekako how are you nga buli nnaku kikusoosako good morning akantu kali kamu run away because you're not safe and you will never be. Ulira wano sembeza notebook ngamba choko book gwe namugamba buli kumacha omwana ono yateekangako message nengamba, oh yeah, this is the right woman for me. Remember I told you buli musajja wolowooza akantu but this is the right woman for me. Step back, lowooza ku future yo kubanga baganda baffe bano abaana balina future tusinga. Omukazi agenda kusiranya enkya omulabe ne hamu nimba agenda kukulya obusente bwo enkya omusange ne manager Namiro nga bebagaba emmere birawo master akusuulewo wallahi manager wange omu bw'ati amutwale manager Basiti akulekewo lwansonga waliwo omuyimbi alina akayimba something must kill a man ng'ayagala amutte agende naye bwe nga yali atunda ebyalaani takyakukola ki wulira sitole. Bro, omwana ono ebintu byagenda ku speed and we agreed. Omukazi yenna kasita kuteeka mu contract mu bufumbo. Bro, you're not safe. We agreed on what? Nangamba mwanjule ewaabwe muweese ekitiibwa. In only 2 weeks ulira speed y'abatikitoka. Musajja watu yaliyo mu kitongole mu kifo ky'okuggyako main switch nga wagizaako yadda kuba ti wowandiikira we are not safe are we. Muganda wange ayambadde ejjampa y'ebbulaaka ozungazunga nnyo simanyi oba okwana ejjambo gyo kyeyondadde bambi kisebo abaana balina ekisa bansomye ne bimukwatako. I know bikuluma olina obulumi neyanziza neyongera muganda wange nyongerewo ekifaananyi yabiguddemu byonna nabimalawo ka transport okasigaza olaba owedda nzigaana wegenda kukozesa fujjo nzitutte kuba okudde mu biseera bya nnaku nga biseera bya bbaluwa ngenda mu maaso
owa nkyasomesa sokondeke sawa musanvu ngubira bro. I accepted because I wanted to test that pot. Ulirembwa endi iso ojitota pot wandika wanti pot oba nabana oluzungu nga lungi tekawo pot. Bro, she called me one morning nangamba mama we aina ulcers. Ulira oli muvubuka muto oyiyo obulamu bulijjo toli mulamu bwa mwana ono ngera ulcers zibaluma naye atozeemu bakufudde dokita. Bulijjo ulcers abwe bazikola ki? Bazirina nga bazijjanjaba naye kwose ate bagala kufuula ki? Omwana ono si nfunzi. Bakufudde omuzadde okitegeera ku myaka emito. Jjukira naawe olina omuzadde kati ate kisinga oluma baganda bange osobola okukwata nazaalawo n'omugulira iPhone 17 wallahi maama wo nga tagirina. Kade mbuto Osobola okukwata nazaalawo n'omugulira iPhone 17 plus wallahi bitallahi nga maama wo owewaka tagirina. Muganda wange Drew Balista banaye yawo Drew Coffee wali chechi gani aveyo muganda wange tulwana na kitonde kikazi muvire oba muganda wange oba muwala omuganye mugane muvire atandise byamaanyi agudde mu bbaluwa. Hello. Wanji. Tawali chechiro. Ngenda maaso. Ulcers. Bro. Banzi jako bill at least ya milioni 3 nga nzijanja baba. Wanji. Ekyo kye bayita okwegula. Yekola ki? Yegula. Kola ekintu nga agenda kuno. Kiki ulira after some time omwana ono namugamba babe kubanga already nali nkuttemu awo wandigiramu at least kuba at least yakola ki endingizakiri yakikwataku okategedde naye nga abakazi be basuza mbasaasidde kuba muyinza obutaggululwa wakanga muzeeyo. Bro, ngenze maaso nebbaluwa buli gwe basuza wandyetegudde noddeeka kubanga aba boarding nayina wizo ne mugoba. Bro, omwana ono yatuuka time and she became a money machine. Buli nnaku ng'afuna ekizibu awo woteerawo ATM she tugira oli muvubuka oyiya bulamu oyagala kutereezaamu naye ate n'ono ayagala bukukola ki bukuyiyizaamu. Muganda wange miliyoni 10 ku akawunti nga zizo tezikuzira ziteekeko zisevinge kuba mu ngalo ozirina. Naye awo walabika wali ebizibu abasajja basibye feesa awantu awo. Gende shenge bannaye ate bembadde ndowooza be bakulembedde bisangule okubyakagadde oba obaebintu ebyana sajja biyiyo obulamu ekigenda fuluma wano kidduka emisinde bano esente zange nga siziwulira mami kiki obulamu nabo bwononera
banaye ekiriwo Labonita egambye obudde buweddeyo. Badde mbasaba tufulume wabweru basomese ebbaluwa eneggweyo tugende eka. Ayagala agoberera omusomesa tibagenda tulemesa soma ebbaluwa gyagimalireyo wabweru ku sikwiti tulyoke tugende eka wetubatadde. Nyongeza oluyimba lw'ennaku tufulume nga tukaaba olwasonga Labonita etugobedde embulumi kaaba yaye tugende nsomesa abaana